wenjagala tuogereko gwe mutindo gw'entematema y'ensonga ogw'ebyensanyu entertainment because abantu balaba Isma okusinga ku Isma abantu bali bamurespectinga nnyo njagala tutune ku mutindo gw'entematema omuntu watera okugenda abantu batera okwagala omuddira mu bigere omutindo mugulaba mutyanga namwe mwenyini mwegattiddemu bano babiri Saiboze ku kya Isma just waliwo akantu kenjagala okujjukizayo abantu kati nnyo waliwo incident yaliwo wakati wa Alien ne Paraso balyoke bakubagane Alien ajafuuka ekyama n'abantu bennali ngamba nti buli muntu yenna ng'akola abaayo ng'ayina by'akola nga ground eyina engeri emu receivinzeemu n'omuntu aba yeetaaga mu major story egenda okubreakinga ennyo ebeeko weekola ki weemussa omugenzi Yichuli kye tutayiza kwerabira nti yatandikira ku pengepenge nga yamuleeta mpola mpola ng'amukyaza ku Facebook pages ze naye major story yasinga okukola Yichuli abantu otandika omulaba ennyo lwe lunaku lwe yali ku live ne penge ng'ayina wayimiridde oba yali ku moro omuyeyi najjamu oluyi n'agwa wansi pengepenge muzeeyi bamukubye oluyi akantu ako ka video katambula nnyo nti n'omuntu yali tamanyi Yichuli ebiseera ebyo yatandika omuwa obudde n'akola ki bw'atyo Yichuli ava Sweden akomawo e Uganda atandika okukola ebintu bye yali akola ki bwe yali akola nga bwe yali abikola okitegeera so Yichuli yajja n'amakinga mark mu industry ya blogging Yichuli yakola erinnya n'atuuka ekiseera amazima gali nti ensi yagula Yichuli n'emwagala n'atuuka ekiseera nga ku saidi y'abali mu mirimu gino YouTube na biki nga bamulabanga keeke eyo kyanti buli w'omukyaza akola ki ajja n'akuwa kyakuwa wabula Yichuli yabeesinganga nnyo ku experience ye ne byazaala ebbanga lye yali amaze ku nsi ne bibanga bigayidinga engeri gy'agenda okutematema ensonga ze yalina experience y'omuntu eyabeerako ku street ezaawano n'amaliriza n'agenda n'eri n'atobako kati ebiseera ebisinga bw'ogatta ebintu ebyo bibiri n'otafunamu experience nnyuvu gy'osobola kubanga osharinga n'abantu osobola okuba tuyinza okugamba nti oba obadde tolaba oba obadde weggaliranga mu kalumu kamu n'okola ki n'osirika okitegeera so kati Yichuli yajja n'agatta street yawa no manyi wano ebiseera ebisinga abantu bali dishonest abantu babeera mu byakweyiribayiriba kati bw'agendako ate mu bazungu n'atestingako ku bantu abakozesa amazima bali open basobola okwogera ekintu mu ngeri yonna gy'aba akiwuliddemu gy'aba akifiriizemu si just kusanyusa naye okubuulira ekituufu kati asituka akomawo wano mu mawanga ga Afrika ebiseera ebisinga ekintu ekikyasinza okubeera dangerous ge mazima wabula ekintu ekirala ekyobulabe n'okusinga amazima ye muntu akola ki agoogera kati Yichuli yajjanga alimu element y'abali abasajja ey'okwogera amazima osobola okwogera truth to the opposition ne truth to power kati ng'ali awo ebiseera ebisinga n'aba ng'akola ki ng'akola bwe yali ajja yali aliininga nnyo ku saidi ya NRM wabula akalulu we kaggwa yeeyubula n'abanga asobola okukola ku saidi eno gye bagamba ey'abantu abanyigirizibwa then n'aba NRM nabo ng'akola ki ng'abakolera kati n'atuuka ekiseera ng'azimbye karakita nti ye buloga asobola okukeera ku makya n'akuba Kyagulanyi asobola okukeera ku makya n'akuba saidi eri wabula nga bw'atuuka saidi eno bamwaniriza ate ne bw'atuuka ku ofiisi y'NUP nabo bakola ki bamwaniriza nti yakkirizisa ensi kikyali n'emugula nga bw'ali nti ono ye Yichuli togenda mukyusa yajja kigamba nga bwe kiri mu black and white oba oyagala oba tokola ki oba toyagala kati omutindo ogw'okutematema ensonga ngubalira ku ekyo nti yafuna ku experience eyawano ey'obukuusa n'okuba nti amazima matini then n'agenda mu basajja abakola ki abali straight kati ekyamuleetera obuzibu kwekuba nti ku piiki ye nga practicinga yali apracticingira wano kati ate wano ebiseera ebisinga tosobola kuwangaala nnyo n'amazima ago ng'ogakola ki ng'ogoogera era twalaba gye byakola ki gye byaggwera kati abantu abasinga bwe twogera ku bantu abaagala okudda mu bigere bya Yichuli ebiseera abaagala okudda mu bigere bya Yichuli kyolina okumanya kimu nti tosobola kudda mu bigere bya Yichuli tosobola kudda mu bigere bya Moze Radio wabula ate musobola otambulira mu mulimu gwe gumu naawe n'okola ekikyo lwaki togenda kufuna experience ya Yichuli eyawano togenda kufuna experience ye ya Sweden ogenda kuba ne experience yeyo nga gwe so besinga ku experience yeyo gy'oyina obe ng'osobola okukola ki ekikyo then kati n'ekirala ky'oyinza okutunuulira ku Yichuli nti okolanga ekyo ky'owulira ky'okkiririzamu nti kye kituufu ensi n'eggoberera than eggoberera ensi kubanga osobola okuba ng'ogoberera abantu b'ensi ng'olaba bangi naye ng'ate be bakyamu naye ate nga bw'osigala ku sayidi yo basobola okwadijasitinga ne bajja ne bakola ki ne baggoberera so nze kyenyiza okwogera ku Yichuli ekyo yesebo ekisooka ddala ndowooza Yichuli ya redefining ekintu kye bayita
media personality nga teta practice nze journalism twamanya luli nti omuntu okubeera ku radio TV biki alina okubeera nga either asomyeko ebintu ebyo nabeera nga asobola communicatinga nabeera nga akyambala bulungi nnyo n'okusinga ate abasoma omulimu ogwo mu mbeera gye yalinga atematemamu ensonga. Of course agenda okujja he came a frustrated man ebbanga lyamala e Sweden n'akomawo wano n'ayogererwa ebintu biyitirivu nnyo naye najja n'amakinga mark nabeera nga atandise okuba nga atuguza endowooza ekyuli kye yasinga okubeera nga tuyinza okumujjukirako ekitayinza kubeera nga kisangibwa kwe kutunza omuntu argument whether agyagala oba tagyagala okitegeera ekyo ne kibeera nga kigudde emitima gy'abantu very open way but nabeera nga bagenda mu nekyokubiri nga alina facets ez'enjawulo ekyuli nga asobola okubeera very comfortable mu political discussions, very comfortable mu bino ebiri social, very comfortable mu byayita, very comfortable mu kubeera futuristic okubeera nga predicting ebintu ebigenda okubeerawo n'essaawa zino nti mu bufuubwe bu video bwe bukyasaturatinga bukyakomawo olwabino ebigenda mu maaso ate nga teyakola ki tabibaddeewo naye nga bukomawo kikolaga omuntu yali futuristic era nebeera challenge y'amaanyi nnyo fe abali mu kukola omulimu gwe gumu guno era nga muganda wange wagambe kizibu nnyo okubeera ng'ojjuza engato za Ichuli. You can just make a contribution n'okubeera nti no ffenna olina kyeteekamu bwe tesi n'ogamba nange kambuilding personality eno eyinza okubeera ey'enjawulo nange njiguza abantu essaawa zino tuli very challenged abali mu mulimu guno nti tetulina buvumu bumala kubeera nga twanja ensonga nga bweyina okubeera nga evaayo nti singa tumanya nti amaanyi gali eri for example online edetectinga amaanyi waje gali abantu gye bali kati gwe analyst n'ogamba singa mbeera opposite to that ngenda kuluzinga popularity bagenda kunvuma bagenda kunkuba n'ogaana okuleeta amazima n'ogaana okubeera objective ekyuli yasalawo n'agamba mu byonna byengenda okutradinga mu arguments zange mugenda ba objectivity awatali kwesisigiriza awatali kutya ekyuli yali akirina essaawa zino ndaba nti fe abali mu mulimu guno tukibulamu koge mazima sometimes ensonga esobola okujja n'ogira n'ogamba leka n'ogitya buti naye ng'ate abantu balina kye ba-expectinga ekyuli ekyo teyakiriiko ekyuli nakola n'ekintu ekirala ekyokumakya ekyo show gye yakolanga kumata ku Facebook yeeyo essaawa emu eyo nebeera ng'ekyusizza oba yachallenginga nnyo abantu aba mainstream abaali balina shows mu ssaawa eyo ng'abantu ne mu research mweri nebeera ng'etambula ng'ate yegenda okudictatinga ebigenda okubeera nga byogerako mu mainstream nti abantu balabanga show ya Ichuli ey'okusaawa emu abakola entertainment bamunoonya addemu ataanye kitegeeza Ichuli nga settinga trend okitegeera kati essaawa zino ffe abaliwo twetunulemu tooki obaddeko mu mbeera w'osettingira trend buli lunaku nga ntambi oba yogedde ku makya bagenda kukunoonya obeere ng'ottaanya nedda tekiriiwo naye ebintu ebimu just tuba tulina kubiwa budde naye nga Ichuli okuvaawo kwe ddibu ly'amaanyi nnyo kyensuubira nti terina kubeera nga lijjuzibwa. Okay, tweyanze next week tugenda tutandika n'ankatoloma saagala ankatoloma kumujjabula bujabuzi just kamuko katwe next week tukagenda kulinda next week kuba ku Lwokuna 28 bategeseewo okubeera nga celebrating ba directors bonna ba Afridiamond. Yes, Afridiamond. Mwe mwali director Kato, Mwami Abe Mariam, John Sega wa Ruth Wanyana bonna ku Africana ng'enaku z'omwezi 28 bategeseewo okucelebrating abambi bonna nga bo essaawa zino bambi omugenzi Kato takola ki taliwo just nyagadde kayisawo buyisa next week tujja kuba tumujjulula yenna kati badde obuuza ani yaleeta Asia ye Ranks Venom owawano Ranks Venom omukuba yasooka okukola ka video nga talina mbiri ku TikTok nga SB4 tannamukola ki tannamuleeta kakati njala kutumira ku Anko Kuku bw'alabika tribute kali nsebo ne Kuku ali emotional akabye no naawe si jobless millionaire Kuku muleko omwaka guno simanyi kyagenda gukolera gubadde mukaaga Merry Christmas, Merry Christmas, Merry Christmas.